ng'eggwanga lyetegekera akalulu ka bonna ak'omwaka ogujja n'ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo nabyo biri mu keetalo okulaba nga bisimbawo abantu ab'enjawulo okuwangula ebifo ebisinga obungi. Okuggyako ebibiina okuli ekya NRM ne NUP ebyamaze dda okulonda abagenda bikwatira bbendera ku bifo eby'enjawulo naddala ebya gavumenti ez'ebitundu ebirala byo bikyali mu kusunsula. Kyokka bano nga bakyali awo kaakakiiko k'ebyokulonda olunaku olw'enkya lwe katandika okusunsula abagenda ovuganya ku bifo eby'enjawulo ebya gavumenti ez'ebitundu. Era okuva olunaku lw'enkya nga 3 okutuusa ennaku z'omwezi 5 akakiiko kajja kuba nga kasunsulamu abo abeggwanyiza ebifo ebya ssentebe owa district n'ebibuga. Okusunsula kuno kwa kubeera ku ofiisi z'akakiiko k'ebyokulonda mu buli disitulikiti. Kati abagenda okusunsula olunaku lw'enkya bagaaniddwa okukuba enkuŋŋaana. Ekisinga nnyo obutakunga abantu ne baleetawo ebivvulu ne baleetawo zivuvuzeya ne beetikka zibodaboda ne bataataganya emirimu emirala gy'abantu ababeera awo nga balina ebyokukola nga bo ebyokusunsulamu tebakwatako. N'okujja n'abantu abangi nakyo tekikkirizibwa. Etteeka ligamba nti abantu abasatu beetaagisa ku nomination. Oyo mwennyini eyeesimbyewo ayagala okwesimbawo abantu babiri abamuwagira. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Mucunguzi ategeezezza nga bwe basinkanye abakozi baabwe bonna okubalambika ku byetaagisa na butya bwe balina otambuzaamu emirimu gyabwe mu kaseera kano. Tendera ki gye balina okuyitamu, amateeka ki agafuga okusunsulamu, processes ki ezeetaagisa, biki ebyetaagisa, okulabira ddala nti okusunsulwamu okwo kutambula bulungi, kutambulira mu mateeka ate tekubaamu mivuyo gyonna oba tekubaamu mistakes. Abeegwanyiza ebifo by'amagombolola baakusunsulibwa ku bitebe by'amasaza. Era akakiiko kategeezezza ddi lwe kagenda otandika okusunsula abeegwanyiza ekifo ky'omukulembeze w'eggwanga nga kw'otadde n'ababaka ba paaliyamenti. Ennaku z'omwezi 23 n'24 guno omwezi ogw'omwenda tugenda okusunsulamu abo abeegwanyiza entebe ennene eya pulezidenti. Ate okwo okusunsulamu okwo okujja kukiba kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda eno olubowa tetuzimba ekitebe ekikulu eky'akakiiko k'ebyokulonda. Ate akulira okusunsulamu kw'abo abeegwanyiza okuba pulezidenti abeera ssentebe ow'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi byabakama Mugenyi Simon. Webituukidde olwaleero ng'omuwendo gw'abantu abaakajjayo empapula abeegwanyiza ekifo ky'obwa pulezidenti gukunikiriza okuwera 3. Winnie Tesana Kayinja, agafeeyo ku Spark TV.